ng'oyagala okukyayisa omuntu tomwogerako birungi omwogerako bibi byereere kati ojja kugamba nti mukyase bugwawo oyo mubbi mukyase bugwawo oyo muki tubawulira bano abadde bagenda batwogerako nga baga ku social media nibakwogerako ebintu byotowuliranga nako byotomanyi nako byotolowoozanga nako niye oli ng'akyogedde lwaki ebyo ne byonna byabufuzi mu byobufuzi togaanira muntu olina okusooka okunoonyereza kivudde ku ki era lwaki mu bonna baleeseeyo abo lwaki sinze lwaki sigundi eriyo abaleekaanaleekaana ennyo betumanyidde ddala nti abo bali buseera baba baleekaana tubamanyi lwaki saabo atusaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegeseeko nate olunaku olwaleero nate tuze okubanga tuwayamu tuli ba mukisa nti omulundi guno twegatiddwako ow'ekitiibwa atutwalira ddala ow'ebyamawulire gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe ebintu nga bw'abiraba ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda yew'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga ye minisita omubeezi ow'ebyamawulire gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe ensonga nga bw'aziraba ku nsonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda weewaawo ow'ekitiibwa njagala kusaba bannayuganda abo batulaba obambulizeeko nate tulyoke tweyongereyo webale nnyo ssebo Jackson okunkyaza oba okujjako wano mu ofiisi yange nendowooza munzikirize nga bw'olabika nti oli walako weewaawo nzigyeko masiki eno nsobole okwogera obulungi abantu bampulire bulungi nsanyuse nnyo okuba nti muzzeeko wano mu ofiisi yammwe weewaawo okunyumyako oba okuwaya ko nange ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda mu biseera bino pozi nga sinnaba kugenda mu maaso nnyo njagala okutuusa okusaasira kwange kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange ate era ne minisitule yaffe yonna okutwalira awamu olw'okuviibwako okwa mwagalwa waffe Archbishop Yona Lwanga Metropolitan wa Ekereziya ey'aba Orthodox ennamuŋŋoona Archbishop ono abadde mukwano gwaffe nnyo era nga mwangu nnyo era nze ankyazizza mu Ekereziya emirundi egiwererako ddala nga ŋŋendayo okwo okubakyalira olala nagendayo okubatwalira ku mmere mu biseera bya covid awo nga emmere ebuze nengula nenfunayo emmere gye nafuna neŋŋenda mu Ekereziya nengibatwalira ne basanyuka nnyo era abadde mukwano gwaffe nnyo naddala nze abadde mukwano gwange nnyo nsaasira nnyo bannange mwenna aba Orthodox ennamuŋŋoona n'eggwanga lyonna n'ensi yonna okuvibwako omusajja omututumufu omusajja omulungi ennyo omunyumya ate ng'ayogera bituufu ayogera mazima ayogera byalabira ddala talina mbukuusa bwonna kitalo nnyo ddala katusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe weewaawo kitalo nnyo nga nzira ku ebikwatagana n'eggwanga lyaffe era njagala okusaasira ne bannaffe bangi nnyo abattibwa ab'ebijambiya abagenda babatta naddala abantu abakulu abo ekigendererwa kyabwe sinnakitegeerera ddala bulungi sinnakitegeera era buli lwenkirowoozaako kinneeraliikiriza mu mutima gwange kitalo nnyo ate era n'abaafudde nga ennyumba amayumba ezimba ebizimbibwa ebyagudde ne bitta mu Kisenyi si mu Kisenyi wokka
tempuliddeko ne Lubaga nayo waliwo ekyagudde era wangi nnyo wano mu kibuga tufiiriddwa abantu abawerako. Kitalo nnyo abazimba ebizimbe kirungi nnyo okuleeta enkulaakulana mu bitundu byaffe naye tulina okwetegereza tulina okuba nti kyetukola tukitegeera nga kyetukola tukitegeera ate nga tukyagala kuba toyinza kuva mu ssente zo n'ogaa nti ozimbe ekizimbe ate n'omala gazimba n'omala gakolaakola bw'otyo kuba tekakati bafunyeemu ki tewali loss kisa abantu balina emisango gy'okutta essente zonna ziyiise kati bafunyeemu ki tebalina kye bafunyeemu n'olwekyo kitalo nnyo era nkubiriza abakwatibwako ensonga zino naddala ba engineers abakwatibwako ensonga eno nti mulina okutunula mu kintu kino mu ngeri eri special mu ngeri ey'amaanyi okulaba nti tetuddayo kufiirwa bantu baffe mu ngeri ey'ekyenenero kubanga ddala kino siyinza kugamba nti oba kinaye kigenderedde ekintu kyagendereddwa bugendererwa okuba nti abantu baffe bano bafa mu ngeri gye bafuddemu bwe batono kitalo nnyo kitalo ddala weewaawo tweyanziza ekitiibwa kituufu ensonga zonna z'oyogeddeko ze ziri mu ggwanga lyattu Uganda njagala kutandikira ku nsonga y'ebijambiya kubanga byebimu ku ebyo ebiwanise emitima gy'abantu oba ebyewanisiza emitima gy'abantu buli omu yenna waali mweraliikirivu byatandikira mu bbendobendo ly'e Masaka saawa eno twogera ne Wakiso nti nayo batandise okusuula ebibaluwa wonna kumpi kati bannayuganda beeraliikirivu okutwaliza wamu ekimu ku bintu bannayuganda bye benyumiriza mu gavumenti eno y'ensonga y'okwebaka otulo era bangi bagamba twali tetwebaka naye kati twebaka ku tulo bwe batandika okuwulira ebintu bino bangi beeraliikirira kiki ekiyinza okuba nga kifiiriddeko emberebeze eno okubanga eddembe emirembe n'obutebenkevu bye tubadde twenyumirizaamu biringa ebigenda bisajjuka kakati ensonga eyo emitima gy'abantu nze ndowooza abantu bazzeemu emitima egitali gy'abantu oba nandiganye nti emitima egy'ebisolosolo naye ate eriyo n'ensolo ennungi bw'ogenda ku mbwa bw'ogenda ku nte bw'ogenda ku mbuzi bambi ate ebisolo birungi tebirina mutawaana naye kwegamba omutima oba nguyite gutya simanyi ndowooza sitaani atambula sitaani yakola ebyo byonna byonna okusooka abantu bazzeemu omuze gw'okunywa enjaga banywa ebiyaga banywa ebintu ebitamiiza mu ngeri etali ntuufu banywa ebiragalalagala ebikyamu ebibi nga enjaga oli kwegamba ate abaana ne bagitandika nga bakyali bato kubanga enjaga eyo bw'ogitandika ng'okyali muto okyali muvubuka n'otandika okuginywa n'egenda ku bwongo obwongo bufiira ddala ebintu by'okola obikola nga tomanyi nti obikola ojjukira luvannyuma ng'omutawaana gumaze okukola ki okubeerawo kati eyo ensonga neeba nga eri awo nebaayo engeri gyenandigambye nti oba obwavu naye ate obwavu tebuyinza kuttisa munno kubanga ate awo kiba kigenze wala ekyo kyandibadde kugamba nti oli ayagala kubba bubbi ekitiibwa tosobola kugamba nti nabwavu kubanga abantu bano abatta bannaabwe ate tebatwala kintu kyonna ekitegeeza ogutimatima ogwo oguzze mu bantu abantu baffe boonoonese era kyova olaba nga tutandise mukama munyiivu kyovudde olaba nga tuleetedde n'obulwadde buno bwe bayita covid-19 kubanga abantu ebintu bye bakola tebikyali bya buntu bulamu kyova olaba nti katonda munyiivu nnyo atandise okutuleetera n'ebirwadde ebitategeerekeka
olw'okubanga munyiivu yatutonda n'atuteeka mu nsi ng'atwagala ng'atulabira ddala yatutonda mu kifaananyi kye ng'abantu bayagala naye kati tufuuse ebisolosolo emitimatima emibi egyo kubanga omuntu omukulu omuntu omukadde n'omusanga n'otema n'osala nga bw'akaaba ng'omusaayi guyiika naye muli n'otoyinza nakutya namu nakukankana namu ng'okola ekintu ekyo kintu kitalo nnyo ogamba simanyi birimu n'ebyobufuzi abaagala okuvumisa gavumenti oba baagala kukyayisa kwegamba sibitegeera butegeezi kwegamba kinnemye okutegeera obulungi kiva ku ki ngenda nentunuulira oluusi ate oluusi kiyinza okuba ng'engeri abantu gye baakuzibwamu naye engeri abantu gye baakuzibwamu nayo etuleetedde omutawaana nti abamu tebaakuzibwa bulungi abaana abamu baakulira ku nguudo kakati bwe baakulira ku nguudo abaana bo bakuze bali mu myaka 35 40 bakuze naye nga baakulira ku nguudo tebalina parental care tebaafuna parental care kwegamba wange omwana bw'ogamba nti omwana kamugunjule tokola kino tebakola kino bw'okola kino oba okoze bubi abo tebaafuna care eyo abo abaana bakuze be basajja betulaba abakazi betulaba kati betutambula nabo naye nga mu butuufu balina kye baamiisinga ekibalinnya ku mitwe nekibakozesa ebintu ebimu ebifaanananga bino kugamba abazadde abamu tebaafa nnyo ku baana oba babafaako abaana ne babaddukako nga ne bomumanyi nze ndowooza bingi nnyo biva ku ki ensi yaffe eno nnungi nnyo mukama yatuwa ensi ennungi ennyo lwaki tugyonoona kuba nze ngenda nentunuulira ku tv nentunuulira oluusi ku radios nempuliriza naye bwe ndaba tv nga abantu boogera abantu nga boogeza busungu abantu mufo ky'okwogera kati baleekaana buleekaanyi tekyali kunyumya tekyali kwogera n'obatunuulira ng'olaba baleekaana buleekaanyi kwegamba weebuuza ono yakuzibwa n'ogamba ono aleekaana baleekaana n'otuuka n'ekiseera n'oba nga towulira na bye boogera nze oluusi sijjaamu mu bye boogera kubanga baleekaana nnyo n'obalaba nga baleekaana si bakazi si basajja bonna boogera baleekaana kuleekaana buleekaanyi kuyomba buyombi ekyo kisinziira kuwa gye wakulira kisinziira ku background y'omuntu omwana oyo yakuzibwa atya kubanga tuba tukula batubuulirira n'okula nga omanyi wooteeka okukoma omuntu oyisa bwoti totokakola kino naye abo nga bwe ngambye nti baamiisinga chance eyo kyova balaba ku tv nze mbalaba nnyo ku tv era muli neŋŋamba nti kakati abo boogeddemu ki mu butuufu nze nga sirina kyenfunyeemu nga sikitegedde kuba abamu wandibadde ogamba nti tubayambe naye nga n'okubayamba tumanyi na wootandikira kubanga bali mu kuleekaana bali mu kuyomba kale n'olwekyo nze ndowooza ebintu bingi nnyo wateeka okubeerawo okunoonyereza okw'amaanyi tutandike okunoonyereza okw'amaanyi kino kiva ku ki kirina kwe kiva ku ki kiteekwa okuba nga kirina we kisibuka yes tekiyinza kubanga kyagudde bugwe naye kiva ku ki emabega waakyo eriyo ki nze ndowooza bwe tunaanoonyereza ennyo ne tufaayo okunoonyereza naffe ffennyini ng'abantu twekolemu omulimu luli edda twalina ba LDUs twabalina luli edda ng'era be bakuuma ebyalo nga tulonda abaana ab'empisa ennungi abaana bava mu maka amategeevu ne tubalonda nga be bagenda okukuuma ekyalo kyaffe ne tubawa n'ebintu bye bagenda okukozesa abantu abo ne baba nga bakola ki kubanga bano mpulira
tebabeera bangi gurupu ebeeramu basatu bana abalumba n'owulira nti balinye bodaboda ne bagenda ekitegeeza babadde babiri avuga n'ono eyazza okukola ki neyazza okutemula kwegana n'olikyo singa ffe twekolamu omulimu tuddeyo tunoonye abaana baffe abalungi kubanga bangi nnyo abatalina kati bye bakola tubateekemu ssente nga luli bwe twakolanga tubateekemu ssente kubanga buli mwezi twabasasulanga ne bakuuma ekyalo abeerodiyo abalungi abo abaana abalungi nga ffe tubeerondera baba baana bakyalo so si bano abali trade naye abaffe ab'ekyalo abaana abalungi kakati singa tutandika ekintu ekyo kijja kutuyamba okukwata abantu bano. Waliwo abayogedde ensonga y'amayumba 10 nti kyekimu ku ebyo biyinza okubanga bituyambako naye generations zaffe ezisinga ne bwe mwogera mayumba 10 abantu baffe bangi tebabitegeera gwoyinza okubanga mayumba 10 omutegeera nonyonyola Bannayuganda. Yes, mayumba 10 yabeerangawo kwegamba nga bwe ngani nti ku kyalo nga amayumba nga 10 nga muvaamu abaana abalungi abaana abalungi kwegamba mu kyalo kyonna buli mayumba 10 bajjangamu abaana abalungi 2-3 ne bakuuma ekyalo kyonna batambula babeera facilitated mubagulira kabuuti zebanayambala nembagulira ebiso nembagulira obusaale nembagulira kwegamba ebintu byebayinza okweyambisa bo bennyini ng'abaana abalungi ab'empisa era bwe musasula buli mwezi nga buli mwezi musasula muleeta sente ntono oba 15 omwezi buli omu aleeta 15 omwezi 15 omwezi ekyalo kyonna muyinza okukola ki okwafoodinga okusasula abantu bano. Nze ndooza tutandika okukola ekintu ekyo nga n'abasecurity bwe bakola ebyabwe naffe ffennyini twekolemu omulimu tuleme kulekera security kubanga tetumanyidde ddala kiva ku ki mabega wa kino eriyo ki kyenva ngamba nti ffe ffennyini abantu kaakati tutandike okwekolamu omulimu tutuule ba LCs mwenna ba LC abali mu bitundu mwenna mukuŋŋaane enkuŋŋaana muziddemu edda abantu bakuŋŋaananga ne boogera ku nsonga ezifa ku kyalo kyabwe ne balaba omutawaana egiriko ne basala amagezi tuzimalawo tutya ebizibu bino tubimalawo tutya muddeemu mukole omulimu ogwo tuddemu tugukole ffenna. Era ekitiibwa yogedde bulungi ku nsonga eyo kubanga Bannayuganda bangi bagamba nti ebintu bino byonna ebyogerwako byaliwoko ebimu bye tusobola okukozesa okusobola okulaba nga twerinda. Berodiyo bw'oyogeddeko infact nzijukira nga ndaba babasasula n'ennusu 5 nga bajja basolooza 5 nga bagamba nti bya Berodiyo byaba security bwe bate bwe bayogera. Then n'ensonga y'okuba nti aba LCs oba abakulembeze ku bitundu bamanyi abantu baabwe ennaku zino ekiringa ekitakyaliwo nti ba LCs tebakyamanyi bantu baabwe nti ate ng'edda oli bwe yatuukanga ku kitundu yeeyanjula aba registered chairman oteeka okumanya abantu b'oba okola ki. Bino byabulirawa simanyi ba chairman nabo balirakisinze nnyo ba chairman mutuleetinze down abantu babalonda kubakulembera era omulimu gwabwe omukulu ddala kwe kula nti ekyalo kitebenkedde bulungi. Omwami ow'ekyalo buli muntu yenna nabo abapangisa nga toyinza kusuza muntu nga tomaze kumulipoti kumulaga wani wa chairman gyavudde emwogerako emuga nti oyo omutuuze abadde mulungi nnyo abadde naye avudde mu kifo kino akati mumukkirize mumusembeze awo yazze. Ebbaluwa eno ng'eriko omukono gwa chairman
kati bafuna ne stamp eziri official ngataddeko ne stamp kati ne mumanya nti muleese omuntu ku kyalo omulungi alina background ennungi era bwoli bwe yabanga mubbi mutemu muki nga tafuna bbaluwa era nga takkirizibwa ku kyalo ekyo tuddemu tukole ebintu bino. Obulagajjavu buvuddewa oba okuba nti abantu balirelaxinze okukuuma obutebenkevu kiyinza kubanga kisibuka kuki? Ndowooza kuba ne kyabuliraawo ne batta owookubiri owookusatu paka mu abiri ate gamba nga n'ebibaluwa baweereza ebibaluwa ne bagamba tujja kujja ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe luti bamanyi n'okusala ssente tusangawo ssente bwe ziti bannanga ebintu ebyo ne bibanga weebiri naye ne tasobola kukuuma ekintu ekyo nkyebuuza ne tasobola kukuuma mutawaana guvudde ku ki? Bannayuganda naffe kyetwebuuza bannayuganda kakati security yaffe ffenna tukwatako kubanga omuntu bw'aba afudde takomawo mu kufa tewali kudda agenze oyo agenze naye alina balese alina famire zalese nga zibonaabona nga zikaaba tufeeyo okulaba nti tulumirirwa tusooke tukole ku kintu ekyo nga n'abasecurity abali official nabo bakola ogwabwe naye naffe ffennyini tuddeyo mu ngeri yaffe eri ey'amayumba 10 gye ŋŋambye tunoonye abaana baffe abalungi mwe bali bangi nnyo tebalina na mirimu gye bakola by the way naddala covid ono 19 erese abantu bangi nnyo nga tebakola mirimu twali tulonda abaana abo ne tubanoonya ne tumanya nti bw'anaafunayo emitwalo gye 15 omwezi ajja kubeererawo okwo nga bw'alinda ebinaddirira tusobole okuba nga tutereeza tuva mu mbeera efaananako bweti naye ng'ekikulu background y'omuntu Uganda efuuse ensi nti abantu bayingira buyingizi nga bwe baagala tebafaayo kumanya ani ayingidde tebafaayo kumanya neighbor w'omuntu tebamanyiganye kwegamba buli omu ali ku lulwe tuleese enkola ey'ekizungu ey'obutamanyagana ekyo kituuza mabega era kituleetera omutawaana tuddemu okwatagana tuddemu meetings zaffe zabeerangawo buli sande nga buli wooyita nga buli wooyita ng'osanga nga batudde obuvunaanyizibwa obwo bachairman tubeegayiridde ne kakomiti tubeegayiridde tutandike okukola ensonga zino tulabe nga tutaasa obulamu bw'abantu baffe obutandise okugenda nga bweyongera. Ekitiibwa sisobola kuva ku nsonga eno nga tetwogedde ku kigambo kya byabufuzi kubanga abamu balowooza nti muyinza okuba nga mulimu ka element k'ebyobufuzi ne president bwe yali ayogera yalinga akikonako agamba nti mulimu ensonga z'ebyobufuzi ekyavaayo okuwakanyizibwa ennyo bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya nga bagamba tekisoboka nti era bw'oyingizaamu ebyobufuzi olwo biba biremye simanyi gwe minisita omubeezi ow'ebyobufuzi byaffe okwogera ku ekyo. Yes, ebyobufuzi byaffe ebyobufuzi kintu kizibu nnyo kiri complicated kubanga nze bwe mba njagala okujjako ate nkola ebikukyayisa njagala ekyo mukimanyi ne bwebeera gavumenti nina okulaba nga nkola ki nga nkulemesa ndowooza era mwejjukira byonna emabega yonna abayeekera bwe baakolanga si kipya mu nsi yonna bwe kiri nti olina ogamba nti abo abattanga abantu abo ate balinga ng'ate baliki ng'ate oba bayeekera nga baagala kukola ki kuvumisa ate gavumenti ebyo bibadde bibeerawo kwegana olwekyo kyenvudde nga nti ebyobufuzi biri complicated nakyo kisoboka ng'oyagala okukyayisa omuntu tomwogerako birungi omwogerako bibi byereere kati ojja kugamba nti mukyase bugwawo oyo mubbi mukyase bugwawo oyo muki tubawulira bano abadde bagenda batwogerako nga bagala ku social media ne bakwogerako ebintu byotowuliranga nako byotomanyi nako byotolowoozanga nako niye oli ng'akyogedde lwaki ebyo ne byonna byabufuzi kwegana olwekyo kyenvudde nga nti ebyobufuzi
biri complicated. Yenvudde ngamba nti tunoonyereze tufeeyo okunoonyereza tujja kubafuna kuba bw'okwatayo 2 3 bajja kutwala ku soosi y'ekintu ekyo ojja kukituukako n'olwekyo tujja kukimanya nze bwe ndowooza ku nsonga y'ebyobufuzi ke naasembyayo kubanga essaawa eno twawulidde poliisi yavaayo neyita abamu ku babaka abanuupu omuli honorable Segirinya omuli ne honorable Alani Sewanyana era abamu kye bavuddeyo ne bagamba nti gavumenti eno naye yabaaki nti omuntu gw'otayinza kusuubiriza yadde ate yayitiddwa mu bintu bino abamu ng'owulira bagamba eno diversion nti balinga abaagala okutubuzaabuza okumanya ekituufu kati batandise kukwata bano kakati kyenvudde ngamba nti mu byobufuzi kyenayogedde nti mu byobufuzi togaanira muntu mu byobufuzi togaanira muntu olina okusooka okunoonyereza kivudde ku ki era lwaki mu bonna baleeseeyo abo lwaki sinze lwaki sigundi eriyo abaleekaanaleekaana ennyo betumanyidde ddala nti abo bali buseera baba baleekaana tubamanyi lwaki saabo kyenvudde nga nti ekyobufuzi kintu kizibu nnyo era kyenvudde ngamba nja kukibeerako nnyo nti tunoonyereze n'ekirala tuddemu okwekuuma kuno kweŋŋambye okwekyalo abantu tuve mu ssente kubanga obulamu bwe businga ssente 50,000 buli omu bw'akwata 50,000 n'aziwaayo okulaba nti tufuna abakolaki abatukuuma tujja bakwata tujja kumanya tetuyinza kufeiringa kumanya abantu bano nga bwe ŋŋambye nti kasamukwatako 2 3 bajja kubabuulira ani abatuma ani abakozesa era bagenderera ki si kufuna ssente kubanga tebatwala kintu kyonna ekitegeeza kumalawo bulamu lwaki omalawo obulamu bwa munno atakulinaako omutawaana gwonna kati ngaabo abakadde ab'e Masaka bw'owulira bakazi bakulu abakadde lwaki banoonya abakadde ffe tebatwagala abakadde tubeere mu Uganda kubanga nange ndi mukadde baagala kutumala mu Uganda musigale mubatobeerere kwegamba nakyo okyewuunya lwaki banoonya bakadde kubanga bo tebajja kubatawaana tebajja kulwana oba balowooza nti abo teri muntu ataluma okugjako nga siwwo ne bw'abanga awezezza emyaka 10 bwe baga nti afudde era okaaba kubanga era aba akuluma n'olwekyo baleme kulowooza nti abakadde teriyo bakolaki babaagala oba teriyo bakolaki babafaako ekyo kikyamu bwe babanga bwe balowooza ekyo kiba kikyamu waliwo ensonga endala era owekitiibwa y'ensonga y'okuba nti edda amaka g'Abaganda oba Basogo baki mwabangamu at least effumu mwabangamu ejjambiya mwabangamu effirimbi oba eŋŋoma abamu ze baakubanga gwanga mujje okutwalisa wamu n'essaawa eno mpulira abamu nga bagenda mu maaso n'okukubiriza abantu okubeera n'ebintu bino mu nnyumba zaabwe abamu kye balabanga ekitali kirungi naye ng'ate abamu balabira ddala nga oba naawe olina kyosobola okwekuumisa ekyo kyogwe okyogerako ekyo kituufu nnyo 100 ku 100 era kyenvudde ŋŋamba nti ne bano bwe tugenda okulonda bano bannaffe ba LDU baffe abaffe ab'ekyalo byebintu bye balina okuba nabo nakyogeddeko nti baba nabo batambula n'ejjambiya kubanga bakuuma oyo abazze kutta n'olwekyo naawe bw'oba omusse oba kubanga naye azze kutta oba weetaasa babeere n'amafumu babeere n'obusaale babeere n'effirimbi ate era n'omusajja ngaera bw'oyogedde buli musajja yenna ayitibwa omusajja mu nnyumba ye nga temubulamu ffumu temubulamu firimbi temwabulangamu muggo kwegamba ebintu bwe bityo eby'okwekuumisa eryo lyabanga tteeka
era nga bwe bamanya nti buli nnyumba erimu ekissi bano ababadde babikola bajja kutya nabo batya kubanga bajja kumanya nti gye tugenda buli omu alina ekissi mu nnyumba kyasobola okwerwanyisa n'olwekyo nabo bajja kukola ki bajja kutya naye kati ate bw'okiza mu maka bakyala baffe tebaagala kulaba ku bintu ebyo bo balowooza ebintu ebyo okubeera mu nnyumba bw'okyankalana ate gw'oyinza okikozesa ate ey'okumutema kaakati kiringanga omuntu bwe bafuna emmundu abantu bafuna emmundu kubanga naffe mu ofiisi zaffe bwe twali nga ndi meeya nga tulina komiti egaba emmundu okwekuumisa olw'empisa just in case n'olwekyo omukyala amanya nti kino kyakwekuumisa ate era okitereka awantu awalungi omuntu abaana bwe batajja kutuuka mangu gw'omwami gwokola ki gwoba omanya wekola ki webiri kwegamba ekintu ng'ekyo n'omukyala ajja kumanya kuba kakati embeera gye tulimu abantu bonna bakimanyi kati nti tulina okwetaasa kijja kubanga kibunye eggwanga lyonna nti abange tutandika okukola ki okulaba nti twetaasa tukuuma obulamu bwaffe kugamba n'olwekyo ekyo tewali ajja kutya omukyala omwami otera okuba nga olina empisa era kyenagambye empisa z'abantu bw'oba nga olina empisa nga wakuzibwa bulungi bakukuza bulungi toyinza kumala gakozesa bintu ebyo nga bw'oyagala okikozesa nga waliwo ekyetaagisa ddala kyennyini toyinza kumala gajjayo gundi nti nze nja kufumita no okugjako ng'olina ki ng'olina by'onywedde ku mutwe naye omuntu eyakuzibwa obulungi ng'alina background ennungi tayinza kumala gakozesa bintu ng'ebyo mu ngeri efaanana bwetyo waliwo abamu abadde bavaayo ne bagamba nti okufuna abantu abafudde bwe bati nti yali ddire ya gavumenti okuvaayo nebanga etwala security okutangira ensonga eno ekyo kyoyinza kyogerako ki kuba abamu balowooza nti abantu tebalifudde bangi bwe bati singa gavumenti yayimukiramu n'egenda e Masaka naye kaakati simanyi oba e Masaka teriyo waliwo ekitundu ekitaliimu ba osi bakulembeze abo nze ndowooza mu Uganda yonna ejjudde abantu abo wabula weebuuze abo emirimu gyabwe bagikola batya bwe baba nga bakuleetedde ekibaluwa nga bakisudde gwe nga osi DPC ekibaluwa ekyo kikozeeko ki step ki gy'otutte kubanga bakuwooninze bakubuulidde okoze eki tubasuubira okuba n'obuvunaanyizibwa kwegamba okuggyako nti abantu abamu training gye bayitamu nga teyali nnungi naye omuntu omusirikale eyayita mu training obulungi ng'ategeera ddadda bulungi lwaki musirikale aba amanya ekyokukola bw'afuna ensonga ng'eno aba amanya ekyokukola abuulirako mukama we n'alatinga buli muntu yenna buli omu ne baba nga bali aware what is happening oba kiki ekigenda okubeerawo ne bakuuma okuggyako simanyi training z'abano simanyi bwe bazikola naye omuntu eya training obulungi nga musirikale ddala kubanga omusirikale oli suppose kubeera mukwano gw'abantu omusirikale wa poliisi gwe mukwano gw'abantu namba emu era omulimu gwo kukuuma muntu oyo n'ebintu bye singa ofuna ekintu ng'ekyo baba bakuyambye nnyo otegedde taking action immediately toyinza nawe olunaku olukifuna booti tandikirawo bubanga gwe bakikuyitiriddeko waliwo amadaala waliwo abakulu ababasingako babuulire nti ewange eriyo ekintu bwe kiti njagala more enforcement bakuweereze obukuumi obusingako awo kaakati n'olwekyo waliwo ekintu ekitali kituufu awo kyenagambyeko nti bano tunoonyereze
lwaki ebintu bino biriwo tunoonyereze. Weewaawo ate obumulungi tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu n'owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga ye minisita omubeezi owa ebyamawulire, so gwe tuli naye ogenda maaso n'okubanga tutematema ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Owekitiibwa, waliwo ensonga eno ey'ebijambiya bino ebadde empanvu, y'ensonga lwaki ngiruddeko nnyo okutwaliza awamu nga bannayuganda bangi beebuuza ebibuuzo bingi. Era ekimu ku bibuuzo ebiriwo y'ensonga y'okuba nti bagamba nti ekitongole kino ekya CID kirabika tekiteekebwamu kasente kamala, nti y'ensonga lwaki tulaba emirimu nga gitambula bwe giti. Tujjukira ebijambiya ebyo nga byakatandika, abapoliisi baavaayo oba yali osoba yali DPC n'agamba nti mafuta, nti tetufuna mafuta kutambula kutuuka bantu bali gye bali. Bino byonna in fact ne General Muhoozi bwe yatuukayo bye bimu ku bye bamugamba, challenges oba okusomoozebwa okwaliyo. Omunnayuganda n'agamba nti lwaki ekitongole kino ekikulu bwe kiti tekiteekebwamu nnyo kasente. Kwegamba ekintu ekyo kindeetera okwebuuza, kubanga mu budget yonna ezikolebwa tewali kitongole kiteekebwamu ssente nnyingi nga kitongole ekya security. Kyekisinga okufuna ssente nnyingi olw'ebintu ebyo, kubanga tetulina lutalo. Kubanga singa tubadde tulina olutalo nti oba tulwana ne Kenya, tulwana ne Tanzania, tulwana ne Rwanda, tulwana naki, awandibadde ogamba nti ssente zigenda wa? Zigenda mu kulwana. Naye bajeti eyo yakukola ku bantu bannayuganda, ate nga bajeti nnene, lwaki amafuta gababula? Awo twagala okubuuza lwaki amafuta gababula ne batasobola kukola ki? Ebyo byonna bye byetaaga kye nagambye okubuuliriza, kubanga ayinza okuba nga amafuta nago weegali naye nga waliwo okukola ki? Corruption eridde eggwanga lyaffe, corruption etumazeewo, egenda okudistroyinga eggwanga eddungi ennyo lino. Abantu bayitiridde okulya enguzi, n'afuna ssente mu kifo ky'okuzikozesa bye ziteekwa okukola n'azizza ku mumwa, n'azizza ku bibye, n'azezza mu kifo ky'okukola ki? Omulimu gwe ziteekwa okukola ki? Accountability. Twagala accountability, buli kintu kibeereko accountability. Tutandike okubuuliriza lwaki kino bwe kiti, lwaki amafuta gabula, amafuta ge babawa, budget mugikozesa mutya? Twagala accountability. Eri etya? Kwegamba ebintu ebyo byonna singa tubitunulamu bulungi, bwe tubanga twagala eggwanga lyaffe lino okutambula okweyongera ogenda mu maaso, bannange tubeere b'amazima, twagale ensi eno. Mukama yatuwa ensi ennungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, the pearl of Africa. Y'ensonga lwaki abazungu bonna bwe bajjanga muno, bonna bakyakiiru bonna bagamba nga this is the pearl of Africa. Lwaki twonoona ensi yaffe? Weewaawo akanaasembayo ku nsonga eyo honorable y'ensonga y'okuba nti bwe tuba tutunuulira abantu bano bonna abagenze maaso n'okuba nga bakolebwako ebikolobero bino era nga bw'ogambye bakadde, naye saawa eno kati barizootinze kubanga basula wamu, abakadde beesolooza ne bagenda ne basula we basuze. Then nalabyeyo n'abamu abaavuddeyo ne babawaayo tooki, ne babawaayo firimbi okusobola okulaba nga nabo beetaasa mu mbeera eyo. Njagala bubaka bwo eri abantu bano abatuusibwako obulabe buno, kiki kye bandibaddeko oba ki kye bandibadde bakola mu kiseera nga kino? Webale nnyo. Kakati buli obuyambi bwonna, era nja kusaba ministry ekwatibwako ensonga zino eya disaster preparedness erabe nti edduukirira groups nga zino, bafune nga bwe tugambye, bafune ebyo ebintu ebyetaagisa. Kakati nga bwe baba nti bali wamu, kubanga luli eddaffe abakadde buli omu yabeeranga wawe, era nga buli omu anyumirwa nnyo okubeera awawe.
naye olw'embeera kakati nga bwetandisa okubeera bweti ne baba nti batandisa okubeera awamu tubawe ebintu ebyo bye bayinza okukola okukozesa nga firimbi olwo n'afuwa n'oli n'afuwa n'ono n'afuwa n'oyo n'afuwa bannange newankubadde ki tebayinza butatya tubawe amafirimbi bafuuwe kakati wano baana abawa ne bafuuwa n'abeeri baneiba nabo ne bafuuwa ne baneiba wali ne bafuuwa ne bali ne bafuuwa abatemu bano bajja kutya tukikoleko tukiweeyo emyezi 2 nga tukikola n'okufuna bano benagambye aba LDU abaffe ab'ebyalo ba LC1 mwenna mu Uganda mwenna mutandika okukola ekintu ekyo tulonde abaana abalungi mwebali bangi tubawe ebyokukozesa tubasasule twabasasulanga nga tubasasula awo ne ministry nayo eno yenjogeddeko nayo bweneekolaki naye bwenegira nesobola okuyambako wateekwa okubaawo kyetutandika okukola kati ekyamaanyi nga bwe tukola ki nga ate bwe tunoonyereza koozi kubanga eyo koozi yo tugyetaaga kiva ku ki okujja n'otta omuntu nga tolina nekyotutte naye n'otabusi n'ogenda oyo muntu oyo abeera muntu kiba kisolosolo guntuntu guli awo balabika ng'abantu naye mu mutima si bantu gasolo kale n'olwekyo ndowooza tutandika okukola ki okulaba nga tukola ebintu ebyo twetaase bwe tunakikola mu myezi nga2 nkakasa nti ensi ejja kutereera ensi bantu bajja kumanya ekigenda mu maaso weewaawo atulaba omulungi ensonga eyo njagala nayo tugiwumuzeemu tukwateko ku nsonga endala era egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda y'ensonga y'okugema ensonga eno nayo etambula egenda mu maaso okutwaliza wamu so bwembeera ne minisita avunaanyizibwako ensonga eno ey'ebyamawulire nze kinkolera ddala bulungi okumubuuza buli kimu bannayuganda babeere nga bamanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe okutwaliza wamu njagala kutandikira ku nsonga eno ey'okugema kuba waliwo okugema abasomesa waliwo vulnerable groups ze baatugamba mu ntandikwa nga balina okugema abasomesa balina okugema abakadde balina okugema abasirikale abalina endwadde ez'enjawulo naye jjukira ne bannayuganda ffenna tukyaliyo okutwaliza awamu so saawa eno ekigenda mu maaso kugema basomesa okusobola okulaba nga okusoma osanga kuddamu nga bwe kwandibadde kutambula ki ekigendera ddala mu maaso wano era kakati ekigenda mu maaso kakati okugema abasomesa bonna wonna kati wonna mu ggwanga lyonna in fact si basomesa bokka tutandise n'okugema abantu abalala bonna kubanga wandoza wawuliddeko nti ne mbutale bagenzeeyo bagenzeeyo health centers zaffe zonna bagenzeeyo amalwaliro bagenzeeyo waliwo ne mu masomero bamaze okuidentifyinga amasomero agamu agali mu center abantu bayinza okutuuka amangu nabo ne baba nga babagema kati ng'ekigendererwa nti olumala ndowooza by October sijja kuwa date naye very soon abasomesa banyiikidde mu kusooka basooka ne batya reporters zetufuna nti kati batandise okukola ki kubanga nabo bakiraba nti bakola ki bakyetaaga naddala bannannyini masomero bafuddeyo nnyo okukubiriza abasomesa baabwe bannange mugende mukole ki mugemebwe abaana tusobole okukola ki okutandika okusoma n'olwekyo eyo exercise yo egenda mu maaso naye nga pulaani ya Uganda ya Uganda eri nti tugenda kugema buli muntu yenna buli munnayuganda yenna miliyoni ezo 20.7 kubanga bebwa abali mu age eyo eteekwa okugemebwa kubanga abalala baana bato waliwo age etanabakola ki etajja kugemebwa sofa abaana abali wansi w'emyaka 12 okukka wansi
naye ng'ate abo bangi nabo bakola percentage nnene naye nga kyo ekiri nti abantu bonna plan eri yakugema abantu bonna eddagala litandise okuyingira liyingira naye yesterday sasobodde okubeera meeting naye tomorrow era tulinayo meeting era ekwata ku ki ku nsonga eno y'emu ey'okugema okulaba nti abaana batandika okukola ki abaana baddamu Honorable Minister bw'oyogera n'ogamba nti abantu bonna bajja kugemebwa miliyoni ezo z'oyogeddeko oli ayinza okubuuza n'agamba nti kyafuuse kyabuwaze kubanga mu ntandikwa kyali nti ayagala kati kigenda fuuka kyabuwaze nti nteekeddwa okwegema yes lwa nsonga bw'onooba ng'oli musomesa tojja kuyingira mu kibiina kusomesa abaana nga tolina kati baluwa ekulaga nti ki covid ya ng'olina certificate tojja kuyingirayo n'olwekyo bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti kyabuwaze oteeka okukola ki ate it is good for you ffenna baatugema dda nze nafuna dda eddoozi yange ey'okubiri dda famire yange yonna tetulina mutawaana lwaki oyagala ogende mu kintu ekinene kino okugyako abantu abatalaba tv nga tebalina tv mu maka gaabwe naye singa obadde olina tv mu maka go n'olaba ebyafa mu nsi z'abeeru bannaffe bakakensa abagagga b'obwongo abantu baafanga 4,000 olunaku 15,000 olunaku 600 olunaku nga bafa lwaki tewandyagadde kulaba nti weegema era abo kakati bakugamba nabo eriyo ab'emputtu nakyo bakitugambye nti nayeyo ewaabwe eriyo ab'emputtu abaagaana okukola ki okubagema kyokka ekirifaani kati be bafa abaagaana okubagema kati be bafa buli gwe baagema tewali gwe baagema afa wabula abo abaagaana okwegema kati be bafa okujjako ng'omuntu ayagala kufa so kijabeera manda kubanga eddagala lya bwereere si lya ssente lya bwereere wano oba toyingiridde eddembe ly'omuntu twagala kukuuma bulamu bwe tukuuma bulamu bwo olw'okubanga obulamu bwe tubwagala omufu takola tukwagala ng'oli mulamu lw'onoosobola okukola era tukwagala obe mulamu ensi lweno esobola okukulaakulana ng'oli mulamu n'olwekyo tulina okukuwaliriza kubanga tukwetaaga twetaaga saaviisi zo tukyakwetaaga mu nsi era eriyo n'abalala bakwetaaga tujja kukuwaliriza osobole okuba omulamu osobole okuyamba famire yo owekitiibwa oyinza okwogera ku birungi mu kwegema ebirungi ebiri mu kwegema kubanga abamu abayinza okubanga basikatidde okubanga bagenda okwegema bayinza okubanga batunuulidde obulabe obuyinza okubeera mu kwegema so birungi ki ebyo byoyinza okutunuulira awo obulabe obwo sirowooza nti bujja kubeera mu covid-19 tuba tukoze okugema emyaka n'emyaka mingi polio gundi malaria tatanasi tubadde tugema eddagala eryo lyonna lyetugemesa liva bweru tewali lyetukolera wano n'olwekyo baba baagala kututta twandibadde twafa dda kankubuulire ng'omuzungu yayagadde okututta wano dakiika 5 ffenna tuba tuli ku ttaka oba bye tukozesa byonna kumpi byonna byabwe muzungu dakiika 5 zitumala bannayuganda ffenna okufa ne tugwawo n'olwekyo bino tebiriko kugamba nti lya bulabe gwalowooza nti lya bulabe gwewa obulabe eri obulamu bwo kusooka oli mulabe eri obulamu bwo ate era oli mulabe eri obulamu bw'abantu bo famire yo tojagadde togikwasiddwa kisa kubanga bw'oba naaba tebakugemye ekirwadde kino ekimala kikukwata ojja kufa bwe bamala okugema ekirwadde kino ne bwe kinajja era ojja kusigalawo kijja kugira nga bw'olaba measles nti omwana agemeddwa measles
bwe zimukwata afuna mild gundi kugamba takosebwa nnyo takosebwa nnyo awona naye omwana atali mugeme omanya oluusi bakomayo oluusi ne bafiira ddala n'olwekyo bwe weegema oba weeprotectinze nti ne bwe kinajja nja kuba nga ndiki nga ndina already immunity nina abalwanyi mu mutima mu musaayi gwange abasobola okunwanirira nemba nga mbeerawo. Ekyo kyekimu ku ebyo ebirungi ensonga lwaki abamu baresistinga nga tebaagala kugenda bagemebwa era kyali kimu ku ebyo nga bagamba nti ati bwe bangema era ekirwadde kijja kunkwata kuba abamu baali balowooza nti bwe bamugema tajja kwambala masiki ajja kutambula nga bw'ayagala naye ekyo kyekimu ku ebyo abamu bempulira nga bagamba ebyabaviirako gemba ate kati ngende bangemere ki ng'ate era baŋŋamba nti seeyibaala era ekirwadde kijja kunkwata. Tujja kusomesa nnyo, tulina okusomesa ennyo abantu baffe bategeere bulijjo bwe baba nga bagema abaana baabwe babatwala okubagema bafunamu ki. Lwaki otwala omwana okumugema ofunamu ki? Omwana aleme kukwatibwa ndwadde ziri. Exactly. Tine bwana abagikwatiddwa tejja kubasirira, tejja kuba y'amaanyi. Kuga tulina okusomesa abantu baffe baveemu ekyo oba nkiyite ki simanyi ekyobutamanya anti ate oyinza ogamba nti nvumye ekyobutamanya otegedde kubanga tulina okumanya, tulina okuyiga netumanya netutegeera nti okugema ate naffe wano ewaffe mu Buganda bajjajjaffe bagambanga nti okugema kusinga okukola ki? Okuwonya. Bakimanya kuva dda bajjajjaffe nti okugema kusinga okuwonya. Kusinga kwegamba bw'ogema obulina kyokola ki? Kyoba otaasiza okufuna. N'olwekyo abantu mwenna mbakubira omulanga mwenna buli bowulira nti wano bagemesa genda weegeme obulamu bwo busigale nga bukyaliwo tugende mu maaso nga tukyakola ki? Nga tukyayambala masks nga tukyanaaba mu ngalo okukozesa sanitizers obutabeera mu gurupu ennene distancing kwegamba munno obeera kakati nga gwe booli amabanga agamala kwegamba tube nga tusobola okugenda mu maaso. Atobo mulungi nsonga ya kugema naye okugema lwaki kwogerwako kusobola okulaba nga twetangira ekirwadde kino ekya COVID-19. Ekitiibwa era ensonga eno gyenja okukomekereza nayo ey'okugema eno kubanga abamu era gye tutambulira eyo bagamba nti baagala bageme bamale otugema abaana badde mu masomero nti naye n'omulundi guli baali baakatugamba abaana badde mu masomero ate ne batugamba feezi endala eyingiddewo abaana bave mu masomero. Wano njogera ku feezi ey'okusatu eringa eyogerwako nti naye erabika esonze ate nga n'okwogera ku kuzza abaana ku masomero nakwo bannayuganda bawulira nti very soon okugema bwe kunaaba kuwedde nti abaana bagenda kudda mu masomero ate nga batugamba feezi ey'okusatu naye eyingirawo. Nga minisita njagala otangaazeeko ku nsonga eno kiki ekiri wano kubanga abamu balinga bagamba balina confused okusoma kunaddamu oba feezi eno ey'okusatu ejja etutwala mu lockdown abamu bwe batyo bwe boogera ki ekiri awo kakati ekiri awo kiri kimu nti bwe bakugema feezi 3 ne bwenejja ejja kusanga olwedde ng'olina abasirikale mu mubiri gwo. Feezi 4 ne bwenejja ejja kusanga ng'olwedde olina ki? Abasirikale kiringanga bwe batugema polio. Nze bangema polio oba nali wa myaka oba 2 oba 3 naye up to now kwegamba abasirikale bayingira mu mubiri mwebali mu musaayi kwe kugema nti feezi 3 ne bwenejja tejja kukosa nnyo
phase 4 ne bwenejja tejja kukosa nnyo kubanga olwedde ojja kuba olina abasirikale b'olwanyisa abalwanyisa ki ekirwadde ekyo ate era nga tugenze ne mu maaso n'okukola ki n'ogenda nga tugoberera era na bino mugundi kwegamba obulwadde tebujja kuba serious tebujja kuba bubi kwegamba n'olwekyo okugema kikulu nnyo 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 era eri amasomero gye bamala okugema abaana baddamu dda okusoma era bali bulungi otegedde bali bulungi amawanga ago yes era abaana basomera ddala bulungi nnyo tewali mutaana gwonna basoma tweyanziza owekitiibwa njagala obubaka bwolekera bannayuganda abo tubasibule webale nnyo webalire ddala okusooka njagala okukakasa bannayuganda mwenna nti mukkirize mugende mwegeme COVID-19 bw'oteegeme ajja kutta COVID-19 bw'onoogaana ogenda okwegemesa agenda kutta ojja kuba nga okoze kibi nnyo kubanga ojja kuba nga gwe wesse n'olwekyo singa gwali musango mu ggulu Mukama ajja kukusalira omusango baakuwa chance n'otogikozesa gwe wesse nga chance weeri oganye okugikozesa kozesa chance eno genda weegeme oyambe famire yo babeerewo naye wennyini osobole okukola byokola osobole okubeera omulamu kubanga obulamu bwo tubwetaaga era tubwagala services zo tuzeetaaga kubanga abantu abalamu be bakulaakulanya eggwanga ate era abantu abalamu beebo ababa n'omugaso mu nsi ekyo njagala kikulu nnyo abantu mwenna mugende mwegeme ekintu ekirala kyekya abaana baffe bwe banaaba nabo omanyi kino okimanyi oba mwali mukigenderedde nti kati ne ssenyiga mutono ssenyiga obusenyiga lwaki mulowooza mutono obuyonjo bweyongedde kati kitegeeza tweyongera ogenda mu maaso nga tuli bayonjo omwana anaabe mu ngalo muyigirize okunaaba mu ngalo akule nga anaaba mu ngalo abaana kwegamba waliwo nina muwala waffe yazze naye alina katabani ke kali 4 years naye bwaba musawo naye bw'aba agenda omwana yennyini amugamba nti mami mask yennyini agamba era amanyi ne waziteeka agenda namule mami mask put on the mask kwegamba abaana tuve buto nga tubayigiriza obuyonjo kyova olaba ssenyiga akendedde kubanga obuyonjo bweyongedde mu ggwanga tweyongera okubeera abayonjo bwe tunaabeera abayonjo tujja kuwona ebintu bingi nnyo ebirwadde ebirala bingi nnyo luli ebyattanga abantu kati tebikyabatta kubanga obuyonjo bweyongeddeko n'olwekyo mbakubira omulanga tweyongera okubeera abayonjo tugoberere amateeka ag'ekisawo ge batulagira ag'okusiba kutambula ne kakookolo kunaaba mu ngalo ebivulu tugira tubireka kiseera kijja kutuuka covid ajja kuggwawo kakati era akendedde buli bwe kyali kati si bwe kiri era kati bw'oba olaba amalwaliro agasinga obungi kati biriyo batono nnyo 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 abamu bagamba nti bakyali na bitanda tekyali bitanda kubanga abantu kati bakoze eki covid talwawo nnyo ayanguwa agira gundi buvayirasi obwo bufa mangu singa tuba tukoze eki singa tuba tufuddeyo okwerabirira tusobola covid tujja kumalawo tuddeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye okukola ekyo tukkirize twegemese awo tujja kuba nga tuli sure nti obulamu bujja kweyongera okugenda mu maaso. Njagala okusiibula bannaffe mwenna abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mutuwuliriza olwaleero. Nziramu okusaasira abo bonna abafiiriddwa naddala mikwano gyaffe ab'e Namuŋŋoona Archbishop Kitalo nnyo n'abo bonna abafudde
ngeri emu oba endala mwenna nnyongera okubasaasira mwekwase Mukama kuba Mukama y'ayinza byonna, Mukama y'amanyi byonna, Mukama ye nannyini bulamu bwaffe. Naye bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde tetugayaala. Obulamu bwaffe tukyabwagala, obulamu bwe tubwagala, twagala musigale nga muli balamu tusobole okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Naye nziramu okukakasa ba LC wano mutuuze enkuŋŋaana mulonde ba LD baffe abaatukuumanga, tuddemu tukuume ebyalo byaffe. Omutemu abatemu tujja kubakwata. Mukama Katonda abeere nammwe. Weewaawo tweyansiza omulungi atulaba oyo ye w'ekitiibwa Honorable Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, minisita omubeezi ow'ebyamawulire gwe tubadde naye nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ndowooza obiwulidde era bw'onabiteekesa mu nkola tojja kusigala kyekimu. Maama kankwebaze okuba nti oyogeddeko eri Bannayuganda. Tujja kubanga nate tukunoonya buli olukedde obeeko ne by'otangaaza eri eggwanga. Ekiseera kyonna ndi available. Weewaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza. Mbaagaliza okukola okulungi. Weewaawo. Tweyanziza. Tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi.